webalire ddala gy'osinza okuba nga ate otulaba. Njagala okubeebaza yonna gye muli kubanga mukola ky'amanyi tugoberera ze Jamal ow'e Nakaseke, Big Brother Uganda ku Reflex Media official. Of course tutambula mpola ebyaffe bya mpola twakugamba luli emabega naye nga njagala okusaasira abafiiriddwa, njagala okusaasira abalwadde abalwazizza, njagala okuba mu batuufu basanyukirako mmwe abafunye emirimu n'abafunye ebirungi ebibagattako, beeyongedde ku madaala mu mbeera bafunyeemu ku kasente abawasizza ne bebawasizza, abafunye ezzadde nga mufunye ebintu ddala mu butuufu ng'olina okufukamira wansi weebaze Mukama Katonda, tweyongere okumwebaza n'okumwekwasa. Mwebale nnyo mwebale ddala kutwagala. Omanye okuteekayo vidiyo zino n'otwala obudde bwo like dakiika 2-3 n'olaba vidiyo ya Big Brother Uganda n'ogimalako, ekyo kirala. N'otwala obudde bwo n'ogamba nti kandabe ku Flex Media official, ekyo kirala. Bambi mwebale nnyo mwebale ddala abaana bali mu diaspora tubaagala nnyo naddala bali mu biyumba eby'Abawarabu. Hussein muli Dubai eyo mu bed space mutulaba, bali South Africa, mu America, Canada, yonna nammwe baganda baffe abali wano mu Uganda. Tusinzidde wano mu Nnyonyo tugenda kutematemamu ebintu bibadde bingi naye okusingira ddala tewali nsonga gye tuyinza kwogerako nga tetusoose kwogera ku nsonga ya pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ennaku z'omwezi zaali 5 n'akomawo naye embeera nga yali ya kasajja oluwa. Naye nze embeera eyo nagisuubira nti ejja kubaawo. Kubanga Bobby abadde nga ajja ategeeza abantu nti ennaku z'omwezi 5 tukomawo mu Uganda, entebe mu ntebe, 1 million march. Of course nga security yali ayina okureactinga mu ngeri emu oba endala. Nasooka ne ndaba posti ya Lukira Bashaija Kakwenza ng'agamba Bobby Wine n'atuuka ku kisaawe paba nga bamukwata nga bamuyoola abafanizo tebajja kubaako kye bakolawo. Kiti eyo nagyetegeeza ne ngamba Kakwenza kati akolera security nga bwe yakyogera wekyabadde oba wekyali. Oluusi tuyinza obutakimuteekako nnyo naye ayise mu bingi ng'omuntu, era nti omanyi buli woyita mu mbeera kiyinza okuwaliriza okuba nga otandika okusaadinga minds z'abantu naddala abakuvuganya oba abantu ng'abasecurity. Kati Kakwenza asobola okuba nga ayina bw'ayimira n'agamba bano abasajja bagenda kukola bwe bati okusinziira ku kitambula kumigo gye baamukuba president, kumigo gye baamukuba walaba omugongo. Yes, kumigo gye baamukuba kati ku kitundu kye ekyokumbi tewali we bataakuba mboko. Netegereza nnyo ng'oggyeko olulimi awasigadde wonna baakubako emboko ezitaka wansi wa 3 oba gwe ky'omanya wonna baasabula otunulya Kakwenza yenna okuva ku kigere paka ku mutwe. Kakwenza kati mindset ye yakyuka nti ye muntu asobola okutunulya bw'ati bw'obanga n'astadinga embeera mu nnaku 2 n'amanya nti kati bano bagenda kukola bwati kyeyayogera ku Kyagulanyi era kyatuukirira. Naye njagala okutegeeza bannayuganda nti ebyo byonna tebibatiisa. Embeera gye tulimu Bobby Wine president bwe yatuuka okumutuuka omuwamba by the way njagala okimanye Kyagulanyi olwaleero tannaba kuyingira mu Uganda. Ati ng'atali magere. Magere gyali officially akyali South Africa. Ate okikola bw'oti. Olumanyi lwaki? Teri muntu gwena era ne mu byafaayo by'ensi yonna yayingidde mu World Book of Genesis. Ne baga nti kati ye muntu asoose okutuuka ku international airport n'atuukawo nga yakalinnya ekigere bwe papa okuva mu nnyonyi ku ddala ly'ennyonyi lisembayo, n'akwatibwa n'ateekwa mu mmotoka n'evugibwa mpaka wuwe. Nga passport tebamaze gikebera tebakebedde passport tayingidde like tachekinze in tayingira mu nsi ye okitegedde tayitaddeyo fingerprint tayinawe tebayinawe bakuba stampinze officially. Segeza kyali Cape Town ya Johannesburg naawe tanaba kuyingira mu Uganda era wano balinawo omuntu mulala balina kicupuli kya Kyagulanyi okitegedde nti kiyakoze bale Bobby bamututte misingi enkwata gye bakwatamu abo. Era kati njagala okutegeeza bannayuganda nti enkwata gye bakwatamu abantu abali diplomat bwe batyo abantu nga principal Robert Kyagulanyi nti n'enkwata gye mwakuttemu gye mwayisizaamu ababaka ba parliament, ekyo kirabisa eggwanga international eye ebeera ebatunuulidde era ng'ebakenneenya nnyo nti kakati bwe muba mukutte omuntu bw'atyo kati nze ate ekiyenje kibeerawo nga talina kyayina agenze abeeko ne kyayogera ku ggwanga lye
temugenda mukwatanga mbuzi wemba mwakute Kyagulanyi bwe mutyo. So omulanga gugende security ne government nti byonna byemukola ekyo kye twali twogerako before camera. Kisimanyi lwaki ebintu by'ensi eno bimalamu abantu. Kyagulanyi talina wadde kapisto kana akaaki kapisto kana akabaana okitegeera ayina security kale ayina okitegeera ayina sabo talina waliwo ku level gyaliko basa kunga talina mundu kasobola omanyula obaka parliament yakweke agikozesa mateeka nti kyakwekumisa abaka parliament obalaba bayina mandate ebakiza okusaba emundu okubakuuma ngabbo kati Bobby yali honorable wa Chadendo East kati ate principal achikirira abantu president wa NUP ye mukulembeze yalondebwa n'atalayira ne batamulayiza ye mukulembeze go bajja ku ntebe ye nga ye wangula gwe takimanyi ye yawangula yiso kontangazi kale tujja kugendayo tudde ku kyagala kwebuzabuza tomanyi ye yawangula kale tugende mu maaso munnange omusajja nga bamusika bamutwala misinde naye ne bazannyo honorable Deriki ono si wakati wa Makindye Deriki yabadde ku kamera yakutaka katambyako era yalekanye nnyo where are you taking him so njala kwebaza nnyo Deriki webale nnyo aba bavubuka betwagalira ddala abasajja envumula abasajja beteetirira kubanga mu nnyonyaawo incident eyo ngawe yabaddewo nti ofunira obuvumu obujjayo essimu otandika okulikodinga muganda wange oba naye watidde dda wajukira abasajja babaddewo bambadde bugundi buno bwabayimiriza ennyonyi kati nga abasajja bonna batunula bubi nene baza nnyo Deriki nti webanye okubanga ate wastandinze n'okiragira ddala ti nze ndi mubaka temunkwata nako vidiyo n'ogikwata era nesobola okubanga ate esaasaanira ddala ku mikutu gimugatta abantu bane Kyagulanyi bujja abagamba principal nti mukozese nnyo essimu zammwe zino okulabisa ekyokulwanyisa kyo kyoyina nze wano lwaliro bwenkera ku makya nenjogera ku security nenjogera ku kakwenzi nenjogera ku ngeri gye bakutemu principal nenjogera lazima wabayo abalaba vidiyo eno ne batereezaamu ate sinze nzekka nammwe abali ku social media leka kubeera na simu yo yoka nti omukulembeze waffe gwe tugoberera atugamba buli lukya kozesa essimu yo ng'ekyokulwanyisa kyo omulembe kati gwa digito kino ekintu kyokola okikola ne kigenda international nabo balaba wale tebawulira Luganda lazima waba bavuunulira nti abo oyo omwana yabadde ayogera bw'ati ne bw'ati naye abantu balina okukitegeera nti Bobby aba level ezimu bane Bobby tebamusobola mazima tukirize tuganda wango omuntu sikirabangayo mu byafaayo by'abannabyabufuzi n'ayimirira gy'avudde katugize ng'ali mu nsi ndala nga yabadde nti yabadde South Africa n'agamba musimbe ebitooke ne bisimbwa ekibangayo eyo timujje 1 million match abantu badde batandise okwekolamu omulimu okitegera ebyo ne bamendera tebaabiko tolagiro mandera bamusiba emyaka yamenya records mu nsi yonna nti ye muntu akalulu nga kawedde n'agamba katugenda kola country tour nikibanga ate abali mu tanonya kalulu wabula ali mu kubuuza ku bantu bagamba gye muli temujjukira omulamwa gwe tuliko abantu ne bajja nga atoyinza olowooza campaign nti ye muntu yekka waliwo omuvubuka eno omunabyabufuzi ali mu South Africa ow'amaanyi ennyo si mu South Africa mulema kati omuvubuka oyo waliwo weyakwatira nga w'amaanyi nnyo naye twebaza Katonda nti muvubuka naye akyali ku gundi ye naye olwaleero ate mu Africa tuyinamu Kyagulanyi Kyagulanyi kati gundi kala ya red ene yawanika chikondi nabadde ba Cote d'Ivoire engeri gibadde bitambulamu nabyo era stilo manyi kala ya red nalabye representing a danger kitegeera so omuntu yena wawanika red omanya nti there is danger ahead waliyo danger mu maaso so naye Uganda twebereremu kubebaza mwebale nnyo kulwanirira nsi mwakoze kye mukola nga nti oli munnansi kikukwata kuwakoze kyokola gwe nga gwe era omukulembeze waffe asiiba kitugamba tukole ekyo kye tulina okukola essimu yo kyakulwanyisa kyo kyamaanyi ekyokubiri temwetiiririra tulina mundu bana ekintu kye tulina kino tuli bangi tulina simu tulina kamera ekyokubiri bali balina mundu fe tulina simu omuntu yena kusonga mu mundu gwe mulabise ne kamera yo
ojja kanga buli kimu kitereera bulungi wana abawo incident ngeeyo obuvuyo webutyo essimu yo n'ogikwata n'ogiteeka mu nsawo ojja kuba weeriddemu olukwe kwata essimu yo labisa omuntu ojja kulanga buli kimu kitereera kuba kati bano abasajja tetulina ngeri gyetuyinza kubalwanyisaamu basajja b'amagye basajja batujju basajja bazibu nnyo mu mbeera yonna nga ali enguzi katugeze oba eyo mu ddwaliro gye muli omuntu yenayina nga azze ku kitundu kyammwe ng'abagwaganya abba ettaka mulabise ng'okozesa essimu kubanga newo n'omukuba amayinja tojja kumala tosobola competing amayinja era nakyo tosobola ekintu kyoyinza okukola jayo essimu yo mukuba ekifaananyi mukwate vidiyo muteeke ku mitimbagano ojja kulaba awo kati wano wotulabira ku YouTube wotulabira ku Facebook wotulabira buli social media wonna kiba kiwedde naye njagala okulabula bannayuganda muve naddala mu abeesibye ku famire ya Kyagulanyi naye nja kufa n'omuntu ali oyo ye lasiti waffe gwe tuyina kala kabiri we kaba kamu tuyina lasiti ejo njagala okulabula bannayuganda waliwo abalumbaganye Babbi Kyagulanyi ne bamulumbagana ebintu ebyabaddewo ewaka already oli ali mu house arrest nti already nabo nga ajjayo essimu n'asobola okubeera nga asobola okumanyisa ensi kiri bwekiti olw'okwogera ina statement yayogedde ey'okutwala Subi okuwuga okutwala abaana okuwuga naye Babbi wiiki eno abaana simanyi lwaki social media badde etandise okutaninga around like ng'emwefuulidde yaliko speech gye yakola abaana batandika ogigegenya mu speech eyo yali nnungi simanyi yayogedde nga mwana wa Pitu biki yaye mu Museveni za fiifu banaye ebintu ebyo ebimu ebiseera ebisinga banaye kakati atulinga abeekuba okitegeera kakati w'ovaayo ku social media n'otandika okuvuma mukyala Bobi Wine n'ovuma Babbi n'ovuma abaana nabe n'abaana abatadde ku mitimbagano n'ovuma abaana n'ovuma Bobi kakati w'ovuma family bwetu bw'ani agenda okulwanirira ekya speaking nga tukirese naye ekintu kya swimming pool njagala mbabuli bannayuganda bangi abakozesa ssente z'omuwi w'omusolo nga ssente ezo zirina kuyamba malwaliro zirina yamba ddagala zirina kukola nguudo essente ezo minisita kuba nawulirako wanoomu mukyala Kamya bwe yakola statement n'agamba nti ye bw'alwala ajja kukubira pulezidenti essimu afurayinga agende mu Amerika bamujjanjabe era ye bano abalala bonna tebavuga buvitiizi ye emmoloka gye bavuga emmoloka za bbeeyi nti ebigambo ebyo byali byaki byali bya minisita Betty Kamya naye njagala mbabuulire imagine aigigi wa government okubeera nga atuka kweyembeera yene walwale sawa zikimbe ne presidenti yatogera mu Amerika nibamujjanjaba mu Amerika so nagamba nti mujja kubeera omulowooze nze nti bwe naalwala nze njalwala nkubire presidenti banzijanjabe akati Babbi yakoze musango ki okubeera nga abagamba natuka n'abagamba nti abaana bange baagala genda kuwuga esente akozesa zize one si za gavumenti si zaaki yes tuli mu struggle naye mwerabidde abakungu abakozesa essente obubi ennyo ne bakozesa essente obubi nga si zaabwe nga za muwi wa musolo mbagamba bulijjo baminisita balwala wano bulijjo nga woogambye ba MP balwala wano bulijjo nga woogambye ogenda okulaba nti ali luddawa nti ali Seattle mu Amerika bamujjanjaba ali luddawa nti ali Bungereza bamujjanjaba ali luddawa nti ali Germany bamujjanjaba naye omukazi n'avaayo n'agamba naye abasirikale bali mu compound balemedde ku gate nga kutwala mwana ku swimming pool oba ku swimming ne mutandika okumuvuma tuli mu struggle ogamba oti ogenda kutwala abaana ku swimming bananga akole ki Gwe kyanyizo oba toyina kyakola family eyo nze njagala mbabuli banayoganda nnyo lwansonga embo babbiri nti ayogera ekintu ekyaddala si bano abantu abalimbalimba biki okitegeera kati yayogedde ekituufu nti njagala kutwala mwana ku swimming abasirikale balemedde ku gate abasirikale balemedde awaka kati munnayuganda olwokuba oli mwavu kankubuuze bo baadde bakimyeyo security ngera ogambe security nti polisi yo nga yo n'amagye beekengera nti oba oli awo Bobi Wine ayinza okuba ayina enteekateeka eyinza okwetera gavumenti eno okugivuunika so gavumenti teyagala kuteekawo muwaatwa gwonna bukkirizisa Kyagulanyi kugenda mu maaso nanteekateeka ezo yabadde atandise okulanga ze yayise
1 million match. Naye njagala mbabulire katuwawe security wadde enteekateeka ya 1 million match yagudde butaka. Omukulembeze waffe ne bamukwata bamukutte nga yakava ku nnyonyi n'atwalibwa ewaka nti naye etulinda ekive wa principal etulinda kyanaatugamba otegedde kyanaatugamba tetugenda okugenda nakyo. Njagala mbawulire bannayuganda temuggwamu maanyi. Njagala mbabuulire wano we tuli tulengera gye tulaga naye muve ku Kyagulanyi ye lasiti ya Uganda ke tulina akatyako kamu kubanga ye mununuzi waffe yayinza yekka ndowooza yekka akutte ku dikiteeta n'amunyeenya era yekka yasobola okumukyusa. Okitegeera zisirabawo omuntu mulala asobola kukyusa dikiteeta n'amukyusa isingo bwe bali naye lwakuba nti baagala nnyo okukola ki anti kati bawuliriza kati olaba ebintu ebiri mu FDC bali munsonyiweko naye eriiso bali bakoze simanyi waliwo akantu akangudde mu liiso naye simanyi lwaki naye tujja tambula mpola bali bakoze enajja nankumbi bano bakoze press conference eno Lugogo bali beekuba okitegeera so nga wano ekintu kyandibadde kimu tuli mu kwerabisa nga bannankyukakyuka okubeera nga at least tuli bawabuzi banga tusobola okuvuganya gavumenti eno tugizoganya nesobola okubanga ekyusa mu mbeera yayo oba neeviirako ddala. Embeera ne bwetyo bweri kale katulindirire Honorable Kyagulanyi Kiki anaabayogera olunaku lwa kusaba 2 ez'ekiro tumanye enteekateeka 1 million match kyemmanyi erina okubanga egenda mu maaso kubanga kyonna ekyabaddewo tesobola kulemesa nteekateeka. Yes, ne bannabulemesi mukulikireeyo ddala abakyaliyo nammwe ebbowa omanyi twasiimwa nga abalemezi waliwo programu endala ezizze nga sobodde eggendayo abalemezi twasiimwa kabaka yatusiimye agenda tukyalirako olwaleero era gyali ebbowa eyo okubeera nga asiima essaza lyabwe talina ttabu era yatukiikiridde gyali nnyo twali tusuppose naye okubeera naye wano naye yatukiikiridde okubeera nga tusiima ffe tusinza okwasaganya emirimu gya Buganda naddala essaza lya Bulemezi. So muyogeyoge kale webale nnyo bajjala tugenda kufunamuko ka break katono nnyo ku nsonga ya Bobi Wine eyiwetyo kimu tukyogedde wetunabawo tukomyewo mu session eyokubiri mu round eyokubiri tugenda kuba nga twogera ku entertainment omulala era abaddewo tunaba okugira Honorable Segirinya oyo abantu bamunsabye tugenda mukyazaako abantu bamunsabye tugenda mukyazaako naye okuva yakomawo twalinga tuwuliziganya luli nga tannaba kudda naye okuva yakomawo mbadde simanyi kiki kimuliko seriously kale tujja kuba nga tumunoonya katukolemu bwe tukatononya bannayuganda mwenna amanya gayenze Kizitaalaba kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agency tuli Mmengo mujje tubayambeko okola paperwork owensi zonna eza Bulaaya okugezanga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola za Abawalabu nedda. Tuli Mmengo tukuyambako kola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34 gyenkwata mu ngalo eri 0700 31 62 28.